Ebifaananyi ebyo bimuli mu kulaba ku screen bya mukyala w'emyaka 27 abadde ali mu kubeera nga tina olugendo lw'asobole okubeera nga agenda mu ddwaliro okuzaala oluvannyuma lw'ebiso okumuluma nga tannaba na kutuuka ku ddwaliro era bw'atyo azaalidde ku kkubo. Kibadde kya mukisa mulungi nti ku kkubo mwabadde ayita okubeera ng'agenda mu ddwaliro ebisawo ebimulumidde wabaddewo omusawo naye abadde mu kkubo lyerimu. Omusawo ategeezezza abantu ababaddewo nti ye musawo ali profession era asobola okubulungi okubeera ng'azaazisa abantu lwakuba abadde akyali mu kubeera nga anoonya mirimu ennaku zino abadde nga anoonya mirimu nga tannaba kubeera nga afuna mulimu gwonna. Naye kirungi nnyo okubeera nti omuntu ali mu kubeera nga anoonya omulimu yasobodde bambi okubeera nga ataasa obulamu bw'ono nakazadde w'eggwanga era bw'atyo abazirakisa abalala babadde bali mu kubeera nga bayita mu kkubo ne bafuna kaleesu ne bateekawo mu kubeera nti ono omuvubuka bambi asobodde okubeera nga ayambako ono omukyala okubeera nga azaala wadde azaalidde mu mbeera etali nnungi naye omwana avuddeyo bulungi era ng'omwana mulamu nnyo nnyini ddala. Nsabira gavumenti ati bambi esobole okubeera nga etunulamu ono omuvubuka. Bantu bangi mbafudde ba celebrity olw'okunywa omwenge, bantu bangi mbafudde ba celebrity olw'ebintu eby'ekisiru bye bagenda bakola naddala okwo ku TikTok. Naye ate omuntu avuddeyo n'akola ekintu eky'okutaasa obulamu kubanga bazadde bangi oba abakyala bangi bafa nga bazaala naye omuntu eyasomerera obusawo atali profession atazaasiza mukyala ono ng'alina mu facility eri well equipped mboba ebyuma byonna ebizaazisa weebiri naye nasobola okubeera nga amuzaalisa bambi omwana n'avaayo nga mulamu bulungi n'ataasa obulamu bw'omwana n'omukyala azaalidde ku kkubo. Abantu we batu be tulina okubeera nga tusuusuuta era ne tubafuula abazira b'eggwanga lya Uganda. Amanya sigategedde ago nno omuvubuka just lwakuba kye tutegedde ti ye nga ye omuntu ali professional doctor lwakuba abadde talinaawo mulimu ssaawa zino eno ali mu kubeera nga anoonya mulimu. So tuyagaliza madaamu oyo ava okubeera ng'azaala emikisa n'omwana tumwagaliza emikisa n'ono omuvubuka tusaba gavumenti atise esobole okubeera nga emutunulamu empapula ze eziconsidering oba siki emufunire n'eddwaliro watandika okubeera nga akakalabya emirimu gyo kubanga kati tosobola musaba CV tosobola kubeera nga omusaba biwandiiko mbw'oba onoosobola oba tosobole olwedda akulazeeko abeera asobola okuzaazisa omukyala nga talinaawo na equipment zonna ziyambisa muntu zeyambisibwa mu kubeera nga omukyala azaala. That means kyakola akitegeera bulungi nnyo leero ono omuvubuka mwenyumirizzaamu nnyo nnyini ddala. Neeyongera okujjukiza ku Foot Soldier Tournament eyategekeddwa ab'ekibiina kya National Unity Platform etukulibwa omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu lwakuba ku guno omulundi nga aba ttiimu Nubian basazeewo okubeera nga bakunga abawagizi baabwe bonna gye bali okubeera nga babategeeza mbunira ttiimu Nubian yeetabye mweno Foot Soldier Tournament ezigenda okubeera nga zitandika ennaku z'omwezi nga 23 omwezi guno gwennyini gwe tulimu ogwa April. So gwe wenawe naawagira ttiimu Nubian gwe wenawe naawagira Nubian nange MCSMX ne ba SMX Media Kings and Queens ffenna tugenda kwegatta wamu okubeera nga tusupportinga ttiimu Nubian tulabe ng'ekikopo kya Foot Soldier Tournament tukikomyawo waneeno ewaka. Tulina football team wamu ne netball team kati nze SMX negase dda ku ttiimu Nubian okulaba nga tuba supportinga tugenda kubeerayo jasobola n'okubeera nga streaminga live events zonna nga wezigenda okubeera nga zigenda olw'ensonga ndi ku ttiimu Nubian kati nerabe navuddeyo okubeera nga nsupportinga. Bagamba Nubian's mission is our mission. Kinene kirango kikutuusiddwako omukulu Isima okuva mu ttiimu Nubian. Kankusaba subscribing wano ku SMX Media tojja kubeera nga omissinga updates zonna. MCSMX I sign out.